TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Obubbi bususse ate ababbi bennyini betusuubira nti be batukuuma be babbi. Mpulira. Nkiddamu be babbi. Tokiddamu gwa kusatu. Nkiddamu ogwokusatu n'ogwokuna batukuuma bennyini be babbi. Nagamba ngenda kufa n'omujaso no ngenda kumutomera. Nona ani embabe ono ajja kulabirako tajja kukola ki? Tajja kutawa. Mpulira. Kwanza we nasooka balaba nga nakayita we nagamba abasirikale ba loketi. Kino kimala mutu ajinga aliga loketi yafadda. Ate abasirikale bakola ki? Bakola kyawo. Munnange nga ndaba emmotoka. Nensooka nembanga asiba omusajja n'avaamu mu mmotoka maaso ng'ali mu shati ya white ya mikono miwamba agifunyiza bw'ati takubye ekikalu ng'alina kitoki ky'amaanyi nnyo n'akinkubamu ng'akola bw'ati n'aŋŋamba stop kasita yaŋŋamba stop n'aŋŋamba nenteekamu ki revansi katini bwenteekamu revansi kyava abanga ajja maaso n'agula oluggi lw'emabega bw'agulawo oluggi lw'emabega ne muvaamu omusajja mujaasi nze nkyogera nti mujaasi because I can identify nti yali mujasi mu yagula olweri emotoka ya black ya black musajja yali munenene ayina olubuto nga yambadde uniform ya maje nga tendeko ne ga jacket gana agebivera go gebambalira kaga uniform ya maje ya green erimu ebitolobojjo bibombola bya maje ebitolobojjo tonene bibombola bine byasoka green one nebine bijacket ebinene byaki ebyekivera kati wafuluma nga ayine mundu AK47 so bwafuluma nga bana bantaddemu reverse kyava nsongamu emunda ngamba stop nengamba kalona mujasi nembanga agumamuwe ate ngenda okuwulira stop ansongamu emundu nengamba what is this nengamba ye era omutima gwange wasooka nga nenganze liri alina buzibu ki ani yandiagadde okunkuba ki amasasi Peter kati bwe natandika okuba eŋŋombe nga bajja baavugako ndowooza wano na wali ne bagamba ne bakola ki ne bakyuka ndoza ne baddayo nenziruka speed nga nkuba engombe kati omutima ne gungamba bwolega paka Kasangati wawanvu bayinza okugoba ne bakutayiza mu kkubo oba tomanya kiriwa maaso baba ina be bacoordinatinga nabo baki tuwange kubo liwanvu nnyo paka Kasangati ate kizikiza omutima ne gungamba manyi weta ku left ebuwate jukira buwate manyi wali ka police station balamusizaako nnyo mwena gye musinziro kubanga mulaba TMO Online Television yenze kanka kapita mu political dozi olunaku olwayo tugenda kubanga tuwogera ku insecurity obumenyi bw'amateeka obubaluseewo obw'okuteekawo zi road block mu biseera bya curfew ng'abaziteekawo bali mu byambalo by'ebitongole by'okwerinda naddala amagye ne poliisi gwendi naye yakubuuliddeko ebitono awo mu ntandikwa by'olabyeko y'omu ku bakaawonawo nga sinaba kugenda eri mu programu nyongera okubajjukizaako kampuni ya Kasamitala Kagan Logistics Company ye kampuni ensuubuza ebintu ng'ebijja China eno nno nga yagonzezza emirimu. Kampuni eno yegulidde erinnya mu kugonza ebyobusuubuzi naddala mwe bannaffe ng'oyagala ekintu kigulira ku bbeeyi eri yennyini entonotonoko naawe osobola okukola ku magoba ng'okijja China. Kasamitala Kagan Logistics Company nyongera okubuulirako nti logistics zaabwe ne cargo bazituusiza mu kadde ate naddala businga oba obeebuzizzaako oyita ku Total Business Center ku balina woofiisi. Nkulayirira ng'omwaka guggwako yogera nabo mangu osobola okukuleeterayo sitooko gy'onaatunda mu festive time mu biseera by'ennaku enkulu saawa eno bayingiza abo mwenna abaali agadde okusubula ebintu e China nga muteebereza okufuna amagoba mu biseera by'ennaku enkulu. Nkugamba Kasamitala ekuyambako okubiguliza ku muwendo gw'ekika ekyawansi ddala ate ng'era services bazikola ku mutindo gw'ekika ekya waggulu naye ate n'ekisinga obukulu bakuyambako ne mu by'okusasula emisolo Ssaako naawe ne bw'obeera nga teweeyambisa Kasamitala gula bintu China basobola okuweererezaayo ssente yonna gye wabigula ne zituuka bulungi nnyo ate ku kasente akatini ennyo so nkugamba kozesa kampuni ya Kasamitala Cargo and Logistics Company. Mama Mukisa owa Mukisa Habo Clinic wane Kisaasi Kulambiro ajja Dubai okubanga ajjanjaba bannayuganda mwenna abalina obulwadde bw'amaaso. Mama Mukisa n'abatali Dubai mwenna bannayuganda Mama Mukisa alina obukugu mu kujjanjaba amaaso ng'akozesa nzijanjaba eyaffe eyawano ey'eddagala lya Habo. Tewali kika ky'amaaso kirema Mama Mukisa. Abalina abaana abalina obulwadde bwa hydrocephalus mwenna abalina abaana abazimba emitwe njagala musobola okubanga mwogerako ne Mama Mukisa nammwe mwenna ng'emisango gikutawaanya Mama Mukisa mukuba akaama omusango naye guba guli ku poliisi oba guli mu kooti oba guli luddawa mujja kuba mwogerezeganya naddala mmwe
ng'okkiriza nti onyigiriziddwa mu nsalawo oba mu nkwasisa y'amateeka gy'oba okwatiddwamu. Kubirako ku Maama Mukisa ku namba z'amasimu ne wansi ku vidiyo eno video programu ng'egenda mu maaso. Amasimu ga kampu yezo services z'ennanga gabeerawo, gakoppeko weeyambe service ezo osobole okubanga ofuna obuyambi. Kale tugenze mu kudiscussinga oba okwogera ku nsonga y'olunaku olwaleero. Omanyi nabadde awo ne mpulira ebyagudde wammwe ng'ate gwe mmanyiyo, kale ate n'ojjooba victim mu mbeera y'emu. Kyewuunyisa. Let's start that day, Thursday. Wase tukogende mu charity. Thursday nsituka ngamba abaana mwambale, we are going to do charity. Tugenda ekyambuga eyo tumala okukola bulungi charity. Tujja actually twayita ku police station ebyali bisigaddewo nengamba tuwa baba maama abakyala b'abasirikale ebimu ebyalimu nenzireka. So bwe nzireka nenkola byenkola, I had a meeting n'emirimu gye nalina okukola. Probably obudde ne bunkwata. Obudde bwe bunkwata tuko okudde kazaali, yes it was past curfew hours. Ne munange wabawo emergencies. Ate wabawo ebikukola ki ebikukwata, n'ekyo kumanya nti bikukwata tekitegeeza nti insecurity nti oba olina kugwa mu buzibu oba ki. Bona entuuka nkomawo ntandika ekikubo kyewaffe eyo kirwa Kasangati road. Nja kwogera sifaayo by the way. Ayagala okutega oba ki I don't care. Munange nga nkomawo kati ntuuka wempetera okudde ewaffe. Imagine ekkubo linnyini lyempeterako the late locket gye yali asula. Mba nakawetako bwe nti ndoza nzite mita kuvanga wano ne kuvanga ali ne kumutiguliza temita kubawo nga enta z'omuntu omuwanvu nga mmeka ntanga 5 ndowooza kati mba peta bwe nti ngenda okulengera emmotoka ku left ya black. Ate zino mali bwe mba nzireka kiro oba saawe mu babiri kasitanda be mmotoka yonna ku kkubo oba pichi I don't go kyuka bukyusi nenkola ki nenzirayo. So nga mpuna enkola ki emmotoka yali kikaaki okusooka bwe nasooka okugiraba saamanya naye nasooka nendabanga spasi oba ki but it was a small black car. Negye bweyongera maaso story gye mbanyumiza kuba namala nenjitegeera. Munange nga ndaba emmotoka nensooka nembanga nsiba, omusajja n'avaamu mu mmotoka mu maaso ng'ali mu shati ya white ya mikono miwamba agifunyiza bw'ati takubye ekikalu ng'alina kitoki ky'amaanyi nnyo n'akinkubamu ng'akola bw'ati. N'aŋŋamba stop. Kasita yaŋŋamba stop n'aŋŋamba nenteekamu ki reverse katini. Bwe nteekamu reverse kyava abanga ajja maaso n'aggula oluggi lw'emabega. Bw'aggulawo oluggi lw'emabega ne muvaamu omusajja mujaasi. Nze nkyogera nti mujaasi because I can identify nti yali mujasi mu uniform. Yagulo lweri emotoka ya black. Ya black. Musajja yali munene ayina olubuto nga yambadde is it uniform ya maje. Nga tendeko ne ga jacket gana agebivera go gebambalira kaga. Uniform ya maje ya green. Erimu ya maje erimu ebitolobojjo bibombola bya maje. Ebitolobojjo tonne nebibombola bine ebyasoka green oye. Nebine ebijacket ebinene ebyachi. Ebyekivera. Kati wafuluma nga ayine mundu AK47. So bwafuluma nga bala bantaddemu reverse. Kyava nsongamu emunda ngamba stop. Ngamba kana na mujasi nembanga agumamu ate ngenda okuwulira stop. Asongamu emundu ngamba what is this? What is this? Ngamba yiye era omutima gwange wasooka nga nenganze liri alina buzibu ki ani yandiagadde okunkuba ki amasasi. Nentandika okutya omutima ndingunti ngamba bannanga abaana bange muti kye negamba era nga nkyogera because nalinze kamba ngamba bannanga abaana bange. Nenzire emabega kati nengamba ndi mu mmotoka nzekka ekkubo kkalu. Saawa zino nze nina obulamu bwange, nze nina okwerwanako n'abannumbye. Buli mu ngalo zange. So mukudda reverse mpolampola nga mbala nterere ku kkubo because ku side waliwo swamp. Nenga njagala nterere nti si papa nengwaki mu swamp. Kati mukujja nga nterere reverse emabega jjukiro jja mpolampola noli toyagala mwala atinga nnyo nti ogenda. Ogenda Sajja najja nga akola ki ng'asembera. Awo yali akyako kinze mu mundu. Yes. Kyava atandika okuba ku mmotoka bw'ati open. Open, I'm going to shoot. When I I'm going to shoot. Nengamba neteri mutemu agamba I'm going to shoot. Anazina takuumba ono singa base kunzita singa oleda akoze. Singa yakubye dda. Nengamba kati no bano baleka bandi baki ababbi. So bwe nterera ku kkubo nenzisa mu drive. Oli omulala wali okumbe wali omulala maaso mbuza no watto kyakoze kyo watto kyakubye kito kya maaso gange mundebera mukira nze sina tinti maaso amaaso ga
siraba bulungi kitala kyamaanyi nnyo ndozo omulimu gwe gwakola kigwa kuba toki omulala n'avaayo omusirikale ndiye si munene nnyo media mugenda naye mujasa ali banange kyenjogerako va ku bino nti ababbi bambala uniform z'amagye osobola ba uniform wadde kwajukira kiro oba mu full lights otebereza oba byogera bye kugamba bituufu byenjogera bituufu kinebonzija mutulo mbyogera nti kuliko n'abalala that day kitegeera Peter kati owokubiri ajja owokubiri avaayo eri adda maaso kuba bategeera nti bwe nadda ku kkubo tinzira maaso naye asonga emmundu get out okitegera nengamba all not so mbanga agenda okusimbula ono nakuba nankanga omunene get out park nenga asonze mundu jukire ndabira muzikola ki nenga akube motoka ndoza to distract me obo oli adde side zeeri okitegera yakubaako kyenkubuuza ogamba yali akutte mundu ate nga akuba ku motoka AK47 kyenjitegeeza yali ajambadde bwati ng'akoze bwati kati ng'akuba omukono bwati eno bwati ng'agikwasiza gumu ng'ajambadde bwati kati naye ng'oli maaso yasongedde ddala ki n'emikono ebiri webali nnyo kati ng'ali mu shati ya white ya akubye ekitooki olaba drivers side nga kiyitamu bwe kikinkuba mu maaso so I think bakikola ow'ekitooki akudistracting ow'omaaso oli naye akutiise noki concentrating kuona ali mu kkuba ki emmotoka oti oveeyo nengamba I'm not going to be intimidated sigenda kutya obulamu bwange simanyi kye baagala bano I don't know naye sigenda kufanga kiyenje kangezeko wakiri banzite nga nkoze eki ngangezezaako Peter kati oli bwadda maaso ngenda okulaba nga ata ajja towards the car mu maaso kyenva Peter ninyo omuliro nengamba kakati ono ali maaso ngenda kukola ki kumutomera oba mutwalira mu mipiiro nanagenda okuba amasasi ng'ono ali mipiira oba nayagala okuyamba munneeze nga nkola ki nga neeyongerayo nensimbula emmotoka Peter nga ninga ali ku rally nalinnya omuliro nentwala emmotoka omusajja n'akuba bw'ati kati bwenkuba bwe nti n'abanga ayagala okugoberera emmotoka nensimbula omulundi gumu oli ali mu maaso n'abuuka n'akola ki nagwebbali sebo nabo obulamu babwagala nagwebbali bwagwebbali ne badda emabega ne bayingira ki ne badduka ne bayingira emmotoka yaabwe ne bagezaako bangobe kati mukudduka nga nvuga speed omukono ogumu nga gukuba engombe ennyo nnyo nti sachi wabaawo basirikale waba local defense abali within ku patrol babeere so bagambe naye twalamu them nti emmotoka eno edduka obuweewe kuba engombe kiki kasoke imposing waawo describingira area yefaanana etya erimu amataala erimu kyenakategerako yeswampu tekuli wadde kamera tekuli wadde solar light tekuli taala nti oyita waliwo petrol station yoyitako eriko amataala naye naye omukumi aba yeekwese ekkubo liri bbi nnyo waliwo faamaawo erinaanyeewo babagamba yamugisha muntu byempulira naye simanyi ne ekkubo kizikiza paka ekasangati omanyi kibayita ekizikiza n'ensiko so I think even nti poliisi yandikwataganye ne ba LCs beeyo bagamba abantu balina plots eziri vacant balimemu ensiko nyingi nnyo nti kyangu nnyo omuntu omubbi poliisi ne weebeza oba omutemwe okudduka n'akola ki n'abulira omu ebisiko binene so omuntu aba alina plotting eyo ettaka ngeri oba talikozesa batememu ensiko Peter ensiko y'amaanyi kiwulira n'emisota na biki munange nga nsimbula speeding omusajja akola ki abukangadde ebbali kati ono yalinga agoba ndoza n'alaba speed gyendese ng'ate ne bayingira emmotoka bajje bakole ki bangobe kati omutima neŋŋamba simbudde motoka eno naye endagawa okiwulira actually kyennerabidde mu kusooka we bannyimiriza omusajja n'avaamu oyo omusirikale omunene we bamuggulira nagamba oba mutomere nyambuka ewaka naye neŋŋamba bwe ntomera omusajja ono ku gate nga tebannaggulawo okitegeera oba inkeso n'avaawo ntya ku gate webale nnyo neŋŋamba kankole ki obwongo ne mugamba dde emabega banange ibawulire ebintu bye mbagamba bituufu nnyo abantu bave ku bintu okulowooza nti omuntu anoonya attention sympathy simanya ebintu bye mbagamba bituufu it is true bituufu ddala nti kyaliwo sore gyegenda okugera mugenda kakasa nti ki nti bituufu kubanga abantu mbawooza anoonya likes anoonya sympathy attention newange tebakimawo likes munange agala likes akola ka page ke nanoonya gwavuma nga atuddeka webale nnyo Peter munange antumanya abantu munaye bavaamu obuntu bulamuwe abantu abamu balina endowooza eri negative all the time Peter kati bwe natandika okuba engombe nga bajja baavugako ndowooza wano na wali ne bagamba
ne bakola ki ne bakyuka noza ne baddayo nenziruka speed nga nkuba engombe kati omutima ne gungamba bwolega paka Kasangati wawanvu bayinza okugoba ne bakutayiza mu kkubo oba tomanya kiriwa M.i.S.O baba ina be bacoordinatinga nabo baki twange kubo liwanvu nnyo paka Kasangati ate kizikiza omutima ne gungamba manyi weta ku left ebuwate jukira bwate manyi wali ka police station Peter nga mvuge motoka speed all the way wona nga nkube ngombe I'm so sure nti ba neighbors abantu abasule engombe yo bajiwulire ekiro nga nziruka paka kuki ku police batuka ku police ne nkuba nyonyonyonyonyonyo ngombe abasirikale omunavayo yali muleya kyeva mubuuza are you armed nambuuza why ne mugamba ngudde mbe mundu babadde bagala kola ki hunzita simanyo babajja banvaako ki emabega because ntusasama nga batalaga bwe sikyagala baye nena panic nga woju wait naitayo munne kati munne ngendo okuli obagula ondoza ajjayo mundu nengamba bano kati ngande bane wentuse mundu za kunoonya baliwo babiri nti singapita basajja abo balemeddeko okungo babali bagenda kuba amasasi nabo benyina basirikali bakole ki babakubire ka amasasi munnange Peter nga soka stopping engine ngamba at least one wentuse kaleko no waba wangu mane ajja tamanyi kiri wano nti basirikali baliwo babiri When nazikiza nga nkubira osi ekira but teyakwata na eventually bambi yangamba yali kupitching esimu takola ki tajula mukubira nga takwata nga nkubira mwami Tanui mukubira mwami Tanui yanyamba yesimu yakola ki yajikwatirawo instantly ne mugamba ngudde mu basajja babadde bajasi bankubye ki Tanui ki ono KMPC yeah or is it the K yeah, I think it's the K Munange nanyamba obusajja nangamba mpayo omusirikale inakola ki ali awo ne mumuwa bwe mumuwa ne bogera nanyamba nnyo naisa information everywhere ku stations zaabwe ndoza like in the next 8 to 10 minutes osi yali antusekao also I think is osi operations Mr. Ali Tour nebaza nnyo omwami oyo he's one of the dedicated officers between now and Uganda banange abachatambulira ku mazima omwebaza lwakuba yakuyamba omusajja enze following enkola ye nze nji following he's a dedicated officer munange kajja bweyajja bwati natuuka nampa DPC DPC mwami Senyonjo wekira so twogera tumala okwogera ne mwami baba neze kwogera naye nga amanyi ne twogera nga amanyi nangamba sorry ne bampa lead ne bantwala paka ku police y'ekira bwetutuka ku police y'ekira munaye nga bampa lead nga tugenda ekira ku police bwetugenda ekira ku police nasooka nembeera mu motoka Peter for like an hour nga nsaba Katonda nebaza mukutya okungi nkubamu obufaananyi gyenva kyempiseemu nengamba bannange Uganda wano wetuuse kino kyekiri Uganda napita mukukuba engombe kwonna n'emisinde egyo omanyi nti mu bubi bw'ekikuba ekyo teri wa security n'omu yavaayo nti oba waliwo ababeerawo owajja okuba engombe tewasangayo yadde wadde okusanga embwa esala Pagane ngamba naye ekubo nga lino government eli deserting etya dibera deserted bwediti abandoned bwediti tekuli kaka bugundi buno bubuthi bwa police okitegera wachiti kwali bali kuba kabutha babine mama nti wali waluka ka police ka container bachi tekuli pita tekuli kiriko kati olotuka ku police osanga obana ababiri nasoka nembera mu motoka for an hour kati waliwo abasirikale abo bamaminga bamanyi banange kichi what happened nibangamba gwe communication gwate tuulira nga bagamba mugende mu saving omukyala bwati ne bwati nti yenze tikalo bade wakayitawo nembagamba bye byensanze wavaayo omusajja munda ku counter yali avuga emmotoka kamotoka ka white kamotoka ki anyway I didn't even pay attention echi nabaji negiza nti ya white omusajja nga akaba maziga nganga baba ngambe mbogudde mu babbi baba yes namugaba badde babbi oba batemu nti babbi nange mbaguddemu bazibyeko milioni 2 n'amasimu kati agenda okunyumya story nga be bantu bennyini benkola ki nange bendi mu kunyumyako munenga agamambu bamuyimiriza ne bakebere motoka ne bajjamu buli kyayina nembo balabanga nga toyina kyoyina nga bakuba bubi nnyo kati bamala okumunjako byayina mbone bakozesa emmotoka ye nga ki
road ne okublockinga barricade barricade thank you kati banabe emmotoka ya black gye bali mu gye nasanga gye bavaamu naye bali babyenzibe n'ekikwewunyisa ati ate emmotoka eyo ya musajja mu kisirikale era ye yali mu mujasi naye bate yali amdi simanyi okitegeera Peter munange kati gatandika eyo gye walaba eya black naye bali babyenzibe we bali nnyo naye bali babyenzibe you get kati munange nga bakozesa emmotoka y'omusajja gwe babako okitegeera otya nti babyenzibe ati olwo ku poliisi nkutegeera ku poliisi kati oyo omusajja anyumiza oyo gwe babyeko miliyoni 2 ajja atunyumiza nga munange nange same story gy'oli mukola ki okunyumaye nga amaze n'okufuna reference n'okola statement kati ngena okumubuuza what happened nga nyume exactly ekikola ki ekimbaddeko kati we bamala omujjamu ne bakozesa emmotoka ye ne batandika okuyimiriza emmotoka nga tegakyasobola kuyitawo waliwo abakazi be babba abalala yo bamujjako kati balabe ye emmotoka ya black kati wabadde omubuuza kika kya mmotoka ki it's a Subaru kuba namala nenjirabira ku poliisi nga bakoze eki bagireese so Subaru eyo munange ejja bayingira bakuba omukazi eyagirimu n'omusajja omusajja nanyini mmotoka omujasi ye baba kuba bubi nnyo nti wobanoonya simanyi ne wena kusatuza kayitawo babire still baba china bichi ebiwundu baba kuba bubi nnyo nga baba kuba nendose kyaba kuya bwavu bala kati bayina muki tibayina musene kwa basanga tibayina nga baba kuba mbaba mbula baba sibira muki mu motoka nga baba kuba kati ono go baba ko miliyoni 2 agamba bwe yabalabanga bali kwoli kubanga bamba basanga miti emabega ne bachi ne baba siba nabuko kuva mu muto gwe mabega nadduka mangu na starting emotoka nakola ki nadduka nga bali koyo we motoka ya black eyo Subaru bwe yadduka yasibira kuki ku poliisi na narrating a story ye ambalo ku narrating nange bagulira ebyange kitegeera nange bandeeta kaguddeyo kakati yagambe miliyoni 2 bazimujjako bati zali mu motoka n'amasimu kishabugage kyalinga mu motoka nga bakitwala nendoza nga tebatwala ma motoka kachira kabava eriyo nakwa bagamba batandikira eri bajja babbango bakubaka motoka gye bakozesa bwe bati tebayina means so munange Peter communications nasikola kizitandika tokatika batandika nango ku believing my story tanu yakubye we bali nnyo actually tibayina story yange yali already tukuba ngo emusajja ye yansookawo ngabagamba ina abantu abalala we have focuses now same area munange nga bagenda 99 imagine focuses that time ngati bana ba corresponding exactly that very night that same location same area naye nga teli patrol abazibere nokukola sibaziti kugoba ba chips bachi mugale wa maduka nebife biri dangerous bitu tebagenda yo zibere no ku main bwezi tebagenda yo munange kati awo 99 ndalange janga kulika abajasi simanyi baba communicating nabo ngeja kulika abajasi ne police ya because ate yo musajja agamba yo baba ko miliyoni 2 agamba nti ye atenze nalaba jukira abajasi babiri no musajja ali mushati yakwa yagamba kuliko n'abasajja basirikale ba police babiri bali mu uniform ya police ziri enkadde ziri za kaki yes you can go to police baba kids baja kwa contact yo musajja kubanga yagula o file ochulia agamba kwaliko abajasize be nalaba babiri no watochi kati kwaliko n'abasirikale bachi abapolisi babiri mu uniform enkadde meanings we mbasa abasangawo either bali bategedde wali awalala ku kikuba ekya kwamba gabane ku kikuba ekirala bakola ki babirawo ne musajja gamba bo yewe yabasanga bali batano abajasi babiri nze bayita abajasi mujja kunsonya because bali mu full combat so sijja kubayita nti oba batunzi be bali bakutte emundu AK47 with the full combat kati nze bayita because it's what they wear they watch and alaba omami agamba kwaliko n'abapolisi babiri mu uniform ya police ki nenga bonna bali armed okuleka omwe yayina ki ekitoki yali takubye kikalu so Peter ngembambu zigenda nga tulinda like 2 hours 3 hours bwengeza kukola communication nkubira abewaka nabo batidde dda nkubira ku osabagenzeeyo because bintame njagala ngenda kusanga ki banda bange so osinga memotoka tujikutte basi banga tubakutte nganze na ulyo bina ina mala nanga motoka tujiina so excuse me ngabagenda n'embwa kati yonga jembera wali kikalina ekitagwa embwa nge batwalayo nembo baleka we bakyusiza okujja mu ezo uniform zaabwe okudda mu ki muleya so munange oluziri sawa ngameka olwobugenderedde sawa zigenda mu 7 okitegeera ziya mu 7 obudde bugendeddera kwa ne ku police wenyini nalwawo ngatya n'okuddayo ki wakaninda 99 je kole ki pampelidi kama amperekere
Munnange kati munga bagende mwazi batwala mbwa we bakyusiza zi mask zaali awo bikiye emanga zibatwala basanga yo ba guard banabe mundu ababanga ba security ko ba guard be mundu nga nawe bamusibye bade bambake mundu najikasuka mu kisiko kwambo baba mugamba bala kati bali familia na kifecho mbo baba mugamba bakulembere balageki Ekkubo so ni eventually bagala mubake mundu najikasuka mu kisiko nene bamusiba ne basuula eyo so ne batwala embwe paka muziswampu eyo eventually ne babulwa ne bakomawo kati ne baba ne bafuna abananyini motoka eyo Subaru ne bali basibye nga bakubye ne babakola ki ne babaleta naye nga babakubye bonna so stories san kokola ki okukwatagana collaborating zikwatagana ye ne ngamba bannaye kati bwe mpulira nti babadde at least nefuna mu ka relief kwa nasonga ngamba nze nina musango kyo omuntu okunsindikira bade bagera kunkuba amasasi ndala ani omache likiruma pitanga kumanya nti waliwo omuntu akutambulira ko nga tomumanyi ne kasita nawulira nti babbi nensikakana ki omutima Munnange nga tubeera awo balese tuba tuli awo babalesa basubaru babakubye owe motoka waliwo n'aba motoka kwegamba kolo bakola robbery ku Kasangati road kira Kasangati road ey'amaanyi nti robbery erimu emmundu bannange ne uniform esobola okubaamu emmundu naye uniform ekanga problem pite eriwo bw'osooka n'olaba omujasinga oyo osooka n'oguma kwanze we nasooka balaba nga nakaleta wena ngamba abasirikale ba lokage kino kimala mutima ginga aliri lokage yafadda ate abasirikale bakola ki bakola kyawo ende ngamba kati omusajja nkubamu ekitooki ne ngamba this is unusual okitegera ne kati weewunye abantu b'osuubira nti kati ofunye obuzibu ekiro nti bolaba omujasi omutima gukuba wamu ntuse gyendaga okitegeera agenda kumpalidika oba kunyamba nate bennyini be bakola ki banange be babba bantu ze ekintu ekyo nakyogera abantu ne bagamba babbi babaire bikibambala uniform z'amaji ababbi abo uniform bazijjawa emundu bazijja banange zinalabira ddala zaali mundu sibiti okitegeera ate n'ekirala omuntu okuyimirirawo bw'atyo Peter kumpi n'ekkubo mu uniform n'emundu ate ko kubanga mujasi mutuufu olw'ensonga nti mu biseera ebya kafi bwasuubira nti kati abasirikale be beetala ateekwa kubanga akimanyi nti ekyo yakimala obanga musirikale kino muba musango ba 99 he can identify himself n'alimbo banina something like this tuba tebamukute yasigalayo mu bubbi bwe nenze mujja kunsonyiwa bannaye no government ya Museveni aba basajja basirikale mu checking abasirikale bamwe be babbi be nyini nze nalaba abasajja bana uniform ntuufu lwakoli omwami yagamba kwaliko n'abapoliisi mu kachi owedda zabakachi sabalaba natunaye waba yakugamba nti yabalaba naye ayina kye yalaba wabale nange mbakunyumya story eyo nga tewaliwo scenarios ndala omuntu ayinza ogikola ki ayinza okugiwakanya Peter nenga abasajja ze uniform yennyini olabeze empale zaabwe ez'ebiveere bye bambala ku nkuba ez'amagye n'ebikooti ebyo kankubuuze kakati bwe wagendayo olina we wayambibwa wonna ng'oggyeko essimu gye wakuba ekiro ewa KMP n'ayamba okutegeeza ab'omu kitundu n'embwa n'ejja ne bagezaako okugobera mpaka mu kiyumba ekyo wano mu ntambula y'ebintu okulaba nga bigobererwa wafunyeyo communication nti there is progress mu kumanya ani yali emabega w'ekikolwa kubaluka nkubiddeko leero ne osatira okunkubirako n'ambuuzayo some questions kubo ki balina bye babuuzabuuza ennyo ne of course nange mbuuza ne mbabuuza muyinayo crew yonna but of course nothing abantu awatali camera natezere kyakinagamba ababbi eyo gye bayambuka kuba bakulaga eyo gye bayambuka ofe bikomera biyina CCTV cameras they can use those CCTV cameras because wadde bali muleeya kitegera musobola okumanya within that time within that time you know so kumanya nga these are not usual people kitegera ninga obutemu banange okutya okitegera kati niwe buze ensi gye tulimu etutwala wa kiki tuliko because abantu betusuubira bennyini abatukuuma bwe baba nga bebakola ki bebatega abantu okubabba kati imagine scaffold eyo Peter bwe nyimirira nituwakana tojja kutwala motoka tojja kuntwalako bintu byange because stambula na cash sibeera na sente of course that means era bali bajja kunkuba nga bwe bakuba bali ne mukavuvu ngako werwana kolaba omusajja bakuba essasi n'akutta okitegeera because now you're fighting back you're fighting for your life okitegeera ate jjukira basajja abo bajja nabo amasasi ge mwegali mu kyemba kufana kukola ki nakuona olw'ensonga nti jjukira emmotoka ze bayimiriza their private cars kakati bw'ongambye wali eri emabega ongambye n'emu eyo gye baakwata omu yalina member wa force
musirikale. Thank you very much. Kachegeza bajja betegekedde okusanga omusirikale ne wananchi no munaki. Because jukire motoka zayimiriza private cars tamanyi kiri mu motoka eyo. Tamanyi oba oli mujasi, tamanyi oba you are armed okitegeera oba olida force yona gyokolamu. Meaning kyezenyu mundu ze bayina ziri real. Okitegeera sisi bichupulinga we bawoza abamuntu bibawo zali mundu zenyini. Okitegeera kuba kati woba oyimiriza motoka kati nganze I was brave enough. Okitegeera ne ngamba nedda. Abatali brave kati osanga bakazi abatitiizi. Olaba bakurepinga, olaba bakutta, olaba bakubba okitegeera. Bakuleseza abaana bo. Ne kakati tomanyi muntu goyimiriza kiri mu motoka yo budde bwakigwe nonga matu yo mutu talina naye mundu. Kwa baba ze mu lutalo kufana kuona. Okitapita. Tosa kumanya nti ze mundu ze bayina zaddala ze nagira bazaddala. Nenze I was brave Peter. Nze ni mukazi mugumu nnyo nti sina kyentya. Peter sina kyentya. Era nze manyi nti Katonda waba kalende etuse bere ekoze eki? Ebetuse. So nze okuba nti ze sitya bwe mani na kyenina okukola I do it. Chovola nti zinalwana nenda bulutalo nga mpangula basajja nenga mboba mutomera kankole ki? Nenga ni mukazi omu mu motoka na yenga lwachi okutuka ebyo na byonna government tutuka ku ebyo olugudo olwo bakitiba deploying ako. Singa babagamba nti bobi wena lakaduka wali watudde aluna bavubuka bana babanywa sodo bachi. Tebandi yawo bigundi bitanka ne bitanka. Ne lwachi olugudo balulekerera bweru kyo kulika buli wamu waliwo kamera. Gwengo mutuzo wo mu kitundu tuwe recommendations chechi inokolebwawo ku kusenzera bananyini matakaga makalu agali vacant bagasawe nkevewo ekyo batekeyo bu police booth obo bu container bwabo bakosanga police bana ba local defense bola batambula mu trading centers crime tali mu trading centers banange mu byale yeyo kubikuba ebyo kwataka kukubateka kaba amaje because basalawo baje mu barracks babateke ku makubo because what did amaje no gajja mu barracks kitegeza insecurity ya amanyi ogetaga nyonyo ne police techasobola kola ki techasobola kukuma akwata amaje gaba bayita babuntu solo kwa bote batya baba yiwo kukuba okukuva gikitandikire lye Kasangati paka gikikola ki gikikoba buli wamu waliwo kamera complaining and Museveni alesa abamajati kuba abantu basaba ekintu bamalo batekayo nga ate mu complaining kati bulamu na kufa mumba mwagala kufa then tibabateekawo because katugoloza babasajja tebagenda komawo ne batakomewo bagenda gende walala okitegeera kakati be bamanyi teri wa police wa bulijja agenda kola ki because recent back no wa police awo bawulira era yali avachira a drop in the oba headmaster somewhere aina pichi mpya ne bamukuba nabula kati recently was it like week gawaisa week satu omulambe gwe bagusanga mu swamp awo nga bagusibye emigwa kakodyo kekamu awo nga ku Green Hill wa police okitegeera katoba kwatwa police we batyo ne bamukuba bamwambudde bamusibye ne bamutta ne bamujjako ne pichi mulambe ne bagulaba after 3 weeks mu swamp story to wajiwulira kakati atefa abantu ba bulijjo gwa tali armed okitegeera tutandike kutambula na acid majambya nati jamya yenyini bajja kati nze ndi mukazi aba basajja baba kwasa nabirwamu ne bansikamu kitu okiraba nitomanya babasajja balina all sorts of bad behaviors they can rape you they can kill you okitegeera basobola abasajja beekyawa abantu beekyayo olw'ebwavu abantu tebafuna misaalo bantu tebalina tebakyakola businesses zonna nfu kati abantu bagala kwetasiza ku bantu banaabwe okitegeera nabalize mukazi wa Katonda sisi wemba ne kashe ekinyenyo mu motoka 200 atizo 200 kugabira bwana ku makubo bakizisibera na sente so bani byene bazitano mafuta gagula ku esimu yennyini Tekino okitegeera Tekino jenina waliwo atajirina Tekino ngajaga ati munangizi kati jenina nzi sizinezo zi Apple za smarts iPhone zani kitegeera nina Tekino kati zobo nzitidde bwerere pozi ze kibera mu motoka nti mubamu 3 extra pairs of shoes zo jopozo okutwala chegera nebintu ebibera mu olumu bifisa ku charity bichi oba bichi kozi nebiri mu olumu byembera na matkan electronics ezimwe entonto neza siba na sente era bani kubye ne banzitapita okitegera Tekino ndio babbi Tekino gitwalo girazaawo owulira so banange insecurity ya amanyi so nsingamba bananga babitongole bikuma dembe muveyo mugene mu sports bwezi kyo mufanje mutudde muvakolera ku masimu bakolera ku masimu tebenda facilitation ni tebaba wakasente bulungi tatu batuba facilitatinga kito kwata amajeno gayo Kasangati road okuyitaga ki betagisaje kubatika kutipa kuba kwata kuba yiwaawo okitegeera kuba yiwo basiba ko basule ko babereko ntina babbe nyino bana amanti bana yiwalo ba deployingawo they will not come back do not come back ne batula kimubera mu kutya Peter bwe bana abule babba bagenda kutandika baje babuke bikomera byaffe okitegeera ngate mukyajja kukubo wakati Peter tuyinza ngamba nti curfew hours yes aha mwendo azo omwana afire mu nyuma nti ninda kumacha
tulina ab'embuto mu mayumba aha tukole tutya zibaluma zisirika kati tutandika okubeera mu mayumba omuntu atuuke mu labor pains akutuka atuuka okufa mutya mujja kugwa kuba emmundu abajaasi ate abantu abakuuma eddembe bennyini be balijjawo okitegera because ze bwe nkulaba ng'oli mujaasi ng'ozze kubba it really beats my understanding neewuunya ne ŋŋamba gavumenti ki gye tulimu insecurity kati zizo bomu nazo zitandise julia abantu kabembeekereza covid agenza akendeera kati bano babijambiya bano bamamundu kati zino bomu kati take cover tugenda kutekinga wa cover what are we going to do kiki abaana baffe bye bakula balaba kiki tugenda okunyumiza abaana abakyala kiki kye bayitamu abakazi bangi they are single mothers Peter Nsiba nkugamba ali mu nyumba omwana amulwaddeko tagenda kulina mwami oba yasuze wa namba 2 wa namba mekambwa gyatwala omwana mu ddwaliro obasula nayo oluma batakumina amasimu ne gavaako kati obeere mu nyumba omwana mulwadde Peter mbu wali babeera wabe mukuba otyamu sijja kuyitawo tosobola kutuna Peter kulaba ng'ofiirwa omwana wo nti ab'emmundu bali mu kkubo kitegeera so gavumenti etereze byonna tebijja kulema gavumenti Peter byonna tebigenda kugaana president yani president baani Museveni byonna bwe bibaganya tewagirikale security abantu badde bagamba obwavu bungi naye nga ba at least benyumiriza mu security ne security tewali notunya omusajja ngoyo atulie mami nga lawyer mulamba mami ngamba interview gena maso sirikako ba will shoot you am a lawyer I will shoot you mundu zafubuke mundu mu bantu okitegeera naye nze njagala ombuli obwo baladdala Kasangati road okuvekira ku police distance cheri okubanga ababbi bategera abantu awo okubbira okuttirawo abantu okiraba kyewuunyisa nnyo ate buli kugamba police batyayo buli omanga mahanzi tebagenda kundeploying eyo nina family yangu kitegera buli omu atyayo obukyawo waliyo emmundu waliyo ebyambalo exactly katuwinding up olunaku olwaleero kubanga katulaba Peter police actually tenti z'abamagye bazijjawo ku court wonna wajjuddewo tenti z'abajaasi meaning abajaasi baki kitirivaawo Peter muno olaba abajaasi nga bayitamu kakati abajaasi aba basula ku court lwaki tebagenda kubanga bayingira mu kufana kuwona okitegera amaanyi ge bamala ku Bobby Wine amaanyi ge bamala ku baani ne mutandika mu Kampala wakati okulwanagana n'abantu just ab'amaduuka ne mulwanagana n'abantu gara wedduka sijja ddigala ne mukuba abantu is always scary awo Kasanga bagende benyigaawo nawo waliwo ekyokukola kitegeera okitegera oba tugambe Besigye si yasula side zeeyo ate abo bajja kati kututtira ddala bwe bajja kututtira ddala tebajja kukuwa wadde wa local defense people's government tebajja kukuwa wadde local defense awo ina government yagita people's government ebine bintu olaba government ebintu bine bijjemu entondo mu president Museveni ebintu nabijjemu fitina empalana n'entondo njala omulire Peter buli wamu Peter otuuka bayita batya ekikuba mutwe yonna waliyo cameras ne Peter wakyegeneza nti okuva ekira paka Kasanga oluguudo teruliko cameras budget yafuluma ennene ku sente zasasanyibwa ku cameras omanyi oluguudo teruliko cameras n'oluguudo olumanje lukumatira matuga tekuli camera wadde n'egikusiba sente nti singa kwaliko cameras chances zandibadde z'amaanyi ez'okumanya kale tugamba abajaasi abavubaganya amagye okiwulira kati bo bennyini bagamba bavumanganya amagye but can they disprove me nti tebaali bajaasi tunakirinda mu investigation investigation za wano kubulira yezimaze emyaka n'emyaka bajo yankuba wano mu studio up to now myezi 7 tukyawere nemba tugenda kumukwata encha linda ko kubindiwe bitine tidina ne recording yasembayo mu serikale nasaba facilitation mbawe facilitation ni center mafuta bikina abana mu field era namune mugamba kakati nze nino ku facilitate ka police okwata omuntu assaultize omuntu ne government muze Museveni ebintu bino mu bijjemu entondo banaye mbusimanyo oluguudo luno lugwa Bobby Wine gye basula simanya Besigye ngambo kamuze tuwulira bakubo balitereze bateke mu cameras at least bateke kamataala ne buli roleke ensiko n'ekizikiza okoledde bali security ababbi mpulira akitegera nenga nze sijja kukiruma bajaasi bennyini wana bo beeyiya nenga bali bajasize kuba ntolina wonga matisi mujasi waba yali mu uniform identifying a profession y'omuntu oba omuntu aba mu doctor okibanyi bera clinical court kati omujasi of course bera uniform so such ebintu ebyo banange babirekera awo bikome ku kigambo ekyo kwe tugenda okusinziira akiwakanya actually Peter wakanya kyemugamba kyonna wadde okwesitogera ku police y'ekira babuuze ekyaliwo that night here kwalatinga abantu kubategeeza n'okucekinga kuba obuyinza nabo bebereremu mu mirimo gyabwe
era awakanye oba atawakanye bannayuganda abamu bannayuganda bakola bukozi comments out of the blue neweebuuza nti ate ono avudde wa ekyo tayagala kulaba okivaako n'okiyitako naye ate for a well thinking member of society olina okufaayo nnyo ebintu bwe bitu bwe bikola ki bwe bigwawo kale katukukulise ekyaliwo n'okwebaza okubeera omukazi omugumu omulala yali badde awo n'aga baabe bibyo mutwale na kino mutwale tosobola nze bannayo mala kuzita nze manyi entuyo zange Peter manyi kyempiseemu okukola byenkoze so gwe tosobola kuva eri mpozi ngonziza okuntwalako kyontwalako tosobola tosobola era wamala kubeerawo nsi ttaano nze zigo bayita mukazi musa you cannot Peter pozi ngomaze kunzita naye wabeerawo ensi ttaano nagamba ngenda kufa n'omujaso no ngenda kumutomera nona anye mbabe gono ajja kulabirako tajja kukola ki tajja kutawa mpulira nakulaba ng'okola surprise ez'enjawulo emabegaawo mugundi ng'abantu bali mu lockdown babasibye kantandikira nga nkubuuza ku ekyo nakati nkyabikolera ddala biri bitya binnyonnyoleko wano Lily's Kitchen nali mu electronics ezera nkyazirimu Liliana's online electronics store nemunenga omanye ebya lockdown nga tolina muntu gwogenda kuguza TV oba fridge ng'enjala emuluma mazima nendowooza neŋŋamba naye emmere eri mu byalo neevundirayo mu malimiro lwaki siyaawo ekintu ekiri different ku Lily's Kitchen nentuula nemplaninga neŋŋamba nti bwengatta kino nekino nekino sikola package y'essente bweziti nengera neŋŋamba sisange nemugamba manyi katekeyo ka adverting ezese koko nziina emmere enjiina okola ebyobusuubuzi biri ebirala ng'ate n'okulima olima why not n'olunda n'okulunda yo n'amaanyi akadde okajjawa ffenna tulina essaawa 24 kamala mama yakukola kutusula ng'otuna oba mwavu munayitewe bakabali abalina ssente bebeebaka bakoledde bafuna ez'obwereere mazima abaziina mu sealing kati otandise wateekayo akalango byakola byakolera ddala nteekayo adverts nenkola package actually up to now nkyazikola naye okusinga abantu bebweru bampagira nnyo because baŋŋamba nabagonya wano abantu bebawanga ssente gulira maama kino gulira senga kino nga babawa ssente tebagula bye babagambye so nenkola packaging eriko enkotayo ettooke okusooka kwaliko ekyennyanja naye ekyennyanja nakijjako kubanga olw'okumuwa ebintu birinnya bitukekyera ebirinnya ennyanja wano yafuuka nzibu ebyennyanja byennyini tebikyagulika kate nga nze siina byange so package emitwalo 10 ebeerako enkota y'ettooke kuba n'amatooke togalaba gali waggulu kubaamu bensini y'obumonde akataasa k'obutungulu mubaamu muwogo mubaamu greens kubaako ensuju watermelon enkoko ne tray y'amagi ku mitwalo gy'okkumi n'ebikajjo 2 kubaako n'enkoko n'enkoko ku mitwalo gy'okkumi ne tray y'amagi Peter n'ebikajjo n'ettooke naki mama nnyabo gw'ofunira ate singa sifunamu singa nkyabikola gotuwa buinamba oba bulaya emabega wali okola charity oyinza n'okuleeta omutima gwa charity mu bino sente n'azijjawa kuba ziri waagaba n'olwokuna lwefuna ebizibu lwennyini nali nva ku charity n'abaana kyambogawo wansi awo munda awo olaba bwe batunda ebimuli olaba kungulu nti wanyirira Peter naye bw'otuuka munda ekiri munda eyo okaba n'amaziga so lwefuna ebizibu ku Thursday tuva ku charity nali nva ku charity era twavaayo nitukola kawuni charity ku police ekirawo kati nnyo naye nga bikola byonna bakati nze ngenda nendowoozamu nti nze of course buli lunaku nti ojja kusupplying ebintu babajja kugulako so nza okutunuulira ekintu kyonoonekerawo kivunde kisuule kasasiro ngeri akyetaaga eri ali obubi kwebali nnyo nzera ekintu okimalawo ennaku 2 nti tebabiguze ti amatooke galesa ennaku 2 tebaguze biki okuleka nti kati ensujju zirwawo okufa I go and give out to charity ate onolinda bivundo lyokwo biweeyo ate ebivunzo oba okyabigaba kuluma teri kirumanga mmere kubeerawo Peter neevundirawo ng'ogiraba nengeri atalidde gumanyi Peter eri abantu abasiiba enjala n'asiiba n'asula abaana ne bamutunuulira nga tenadde kota ya kawunga odda n'ewaka ne weekwekanga abaana bajja kusaba emmere ekugule toyina mmere toyina ki abaana tebanabye tewali sabbuuni tewali mazzi volongoto go basulamu amasuuka abasuuka nga bagajjewo omuntu ali obubi n'essuuka agirina bambi tebalina abagwa bugwe naye lwakuba nti abantu tebatuuka ku bantu abo bano abantu abalina ssente zaffe ez'abantu bano tebatuukayo wansi abo tebamanyi bantu abo kye bayitamu Peter kitegeera gweosanga constituency nga MP okuleka
napita ku main bwati tatukangako na munde yokulaba abantu ate abuli constituency zirimu abantu bwe batyo yakoma kuzinira mu gundi mu bisawe ku kubo be bamuteekako ng'anoonya mu hoteli n'alyako emmere n'anywa amazzi g'akaveera nenga iyo munde eyo babanga nti Luno ofuna abagenyi nolongose ennyumba n'okutta ebisenge n'okola ki nenga munde eyo tebatuukayo nenga tekyandibadde kirungi nnyo ne batuukayo because Peter ekiri manju kibi nnyo kikambwe nnyo I'm telling you abantu bali bubi Peter otunonye abantu ne bakabya n'amazzi gano gane kati onomuwa eki n'ogaba n'owulira nga nebyogaba bikuwedde ko nga nawe tosigaza omuntu n'obula n'omuwa ebibyo ebibyo naye nga teri yayina ssente azituulidde ze babba obubbi asobola n'okugamba nti family eno ziboisi nsterezeza nenga tebibakwatako nga tosobola kwa muntu 15 by then nga taziina nga ziina Peter kwegamba selfishness eyo greedy bagite sadism bayina emitima egyekwa emivundu emitima egy'obukyayi emitima egy'okweyagaliza emitima oba emitima egijjudde amaggwa ne asidi nti oba bonaabona beera nga bw'oli fa nga bw'oli si be bakutuma waliwamu abo abalowooza nti abamu okubeera bwe batyo bo kye bava bafuta bo bakolimire webale nnyo nga bw'owulira nti abantu omuntu akeera nagamba covid alina okubaawo covid bw'avaamu zesikola ki sikola so buli kirungi bo ebibi babirabamu ebirungi okitegeera nga bo mu bibi mwe bafunira mu nnaku y'omulala oli mu nnaku y'omulala awulira mwe yenyumiriza mwasanyukira okitegeera so abantu bwe batyo bazizanya ensi emabega balumiza abantu bakabiza abantu at the end of the day omuntu nabba billions and billions of money nosigala gwe ng'okyamwesembereza obanga president obanga minister omuntu ngoyo kyesembereza wakino tukano kuddamu mu wa ministry kitegera notuko okuinterpreta noddamu okudayininga naye kwegamba tebaswala fo bobera n'omuntu n'ogamba ati banange mukwano gwange ali bwati osobola kumwa chance emuza ne mulimu omuzigo tasobola kutrololatinga n'ogamba ono bakumuyamba kamuyambire wala onambere wala ne president lwaki obo kyesembereza abantu bwe batyo oli natwala eddagala I'm sorry temunkotinga balwadde basibye mu sente zaabwe bichobu ya naliba nalitunda ne bakera ne bakugamba nti mu marwaliro teri ddagala Peter twayogera lulire tugera ku kawempe teri maddagala panado yali teri gloves at the end of the day no owulira nti National Medical Store wasekoze ki eyo kyezze eddagala lyabaddeyo teryatambudde nerituuka n'oku-expiringira mu store nerivunda ze kuyita kuvunda ne kakati eddagala eryo ddala bannannyini malwaliro be baani abalina okutransporting eddagala eryo kulituusa ku bantu be baani okitegeera because I think budget eyo na National Stores bafuna ssente ezo zokola ebintu ebifaanagana bwe bityo bwe masobezaamu n'ompabula okitegeera ne eddagala lituuka litya eddagala lireetebwa specifically ng'abamalwaliro bamaze oku-identifying nti waliwo obwetaavu bwalyo ate bateekayo okusaba kwabwe kankozesa na Luganda nti bateekayo okusaba kwabwe tibaye twetaaga kino nekino okitegeera naye butuuka mutya ne mugamba nti bokyezza eddagala Peter tibokyezza eddagala lyagetinga expired eddagala lyavuze ne balyokya Peter nenga te omuntu akeera n'agenda n'agamba n'asula emulago wali ku assessment center n'asulawo nalina enkera line yamanyi nyalaba omusawa ne mu bulumi obungi omuntu yatuuse essaawa bwe tuli mu ssaawa mmeka saa ziringa 10 omuntu yatuuse essaawa 10 Peter n'asulawo n'alaba omusawo enkera saa nga 8 oyo no yataliimu zagenda kuwa bana abeefuula abasawo bana abayisaawo abantu okirabe talina mutaano zagenda kumuwa so yajja okusembayo okulabibwa netebereza osuze ku assessment osibyewo Peter at the end of the day Peter omusawo n'akuwandikira ddala prescribing eddagala ng'olina digula walala nga tekibalina mu panel medical store n'eyokya at the end of the year chekera ne bakuwayo kapanado baba basobodde kwanza gamalwaliro nga mulago eddagala essuubya kusanga mulago ezisa maxil situ tuziza na kubeera yemulago nenga tibaba bocha n'osoba ku bipande bye bocha eddagala ebintu bye babeera bibocha kitegeera noni nakugamba agenda kufa masibweti we bayina eddagala bwendisuubira ndibwendisuubira sente nze kisinga okunumya omutwe mu nsi muno Peter what beats my understanding nti sente ezigabibwa empitirivu bannaaye amamotoka agagabibwa amamotoka go ga sente meka bannaaye gateeka gloves madagala sorry mu malwaliro gateeka yeddagala mu malwaliro kasobola baako za sente nyingi nnyo sobola okubaako kyezikola tunuulira enguudo nze newunya oluguudo lwewaffe nti tekuli kamera tekuli wadde ettaala teri wadde musirikale abeereyo kubanga nabo bennyini ekiro bakola ki batyayo owulira kwegamba abantu bagenda kutandika kufiira ddala nga biyenje abantu betusuubira bennyini nti be batukuuma naye nga bannange mbabuulire President Museveni wa Uganda
anyway ebintu ebimulero kambyerekereze naga mzayi Museveni kababulire Peter akyuse ebintu bitabuse bimutabuseeko kale ku kigambo ekyo nange kwensinzidde okubasiibula mweraba teberabira okumpagira Peter kitchen bana ite mwerabira abantu mwena abali ebulaya sunga buze bali obwa government yaffe mumpagire Lily's Kitchen enamba yange ni 0753 41 40 33 eya MTN eri 0787 490 749 ebintu bino bikola deliveries tukola deliveries barate cost engeri je kiri nti akasente katono ate nge mitu tukuwa bingi so ka transport yokeyongerera mubamwe enkota y'ettooke kubake bafu y'obumonde akatasa ko ekenyanya olumwe nyanya lisitaba otutekamu akatasa ko obutungulu depending on kyasaba obutungulu ebikajjo bibiri tray amaje n'enkoko ate tulina nkoko zine nganda lwe twalinga tutekamu enzungu nezigwa actually tubirekera nga abantu abamu bakola ki complaininga banange mutwagire ebintu bina bibera very very fresh tukituusa ku mulyange wa mama ewa jjajja ewa senga omuntu nagwe yagala okusurprisinga kubanga abantu pita bako okuwayo sente tipita ngulya mama sukali kilo munana bagula nendi yako so normally tukola batyo kubanga tuyina ne produce omulala tuyina edduka lya retail njozoga manchi yongera ko muchere kilo bweziti yongera ko roiko yongera ko sukali ebyenjanja tuyina gatira so generally ku package hiyo omuntu asolo kuji customizing so anteka ko nasabe bibye so teka ko extras kubanga tuzina omuchere weguli tuyina gatilapia gadeno so gama tijaja muongere ko mama tilapia bili tuyine kutandika ko ebili kitundu esatu kitundu buto wali byonna webiri botuwa bu list ne tu pricing ne tukuwa no sasula akasente ko ebintu ne bituka webino okulaga Lily's Kitchen ne ku Facebook kwetu Lily's Kitchen ayagala electronics Liliana's online electronics store same number 0753 41 40 33 MTN 0787490749 Lily's Kitchen wavaye akasente akaderi mu charity wona kulago gabiraga ibi bivamu akasente akopita byandivuddewa tola bebera abatazi nabo babatega ku makubo nefe bwokola ntino manchi lunaku tuze package zange 10 yedwa kitokwata ko package 3 nozize eri abantu mazima kati nze nali mu competition ya leero bana bebyennyanja Peter nempangula myezi 6 nile byennyanja bisinge bivayo nze mbiwereza mu charity mbiwereza mu charity abantu ne kugamba lero coupon iyo gugendo je bwojo ngena mbi dividing abantu kwentyo mola abantu mutufu enveza zetaga nati nozimweneza nogamba ngera kwerereza ko nemogo kwerereza ko abadda nafenja lolwalero kale gifenja nga siri lero kafuna kyokulya lero shano omulala katoni kyakwana akolaje kwana yongerereza nga batu wagire banange je tuli ate abantu babere begendereza abantu bekume n'ebyabwe obubbi bususe ate ababbi bejini betusubira nti be batukuma be babbi mpulira nchiddamu be babbi tukiddamu gwa kusatu nchiddamu gwa kusatu n'ogwo kuna batukuma benyini be babbi awo wengendo okusinzira kati nze kanka kapita kulati emo n'abali abatabadde wano mweraba twebaze Katonda alyoka akulembereze no eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka akulembereze no eddemu emirembe tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembereze no eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka akulembereze no eddemu emirembe abange tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembereze no eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka akulembereze